أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا فاجعل ما علمتنا سهلا ميسرا اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا فاجعل أمورنا في الدنيا والآخرة سهلا ميسرا. Atenderezebwa ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala n'amatenda amajjuvu tumusaba w'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala oyakkiriza nate ne tusinkana olunaku olwaleero afuule obulamu bwaffe obusigadde mu maaso nga businga okubeera obulungi okusinga obwe tukubye amabega. Muganda wange atuwuliriza kkiriza nkulamuseeko n'ekiramuso ekisinga okubeera ekirungi nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Osiibye otya muganda wange mwannyinaze gye baliko gy'otuusizaako engalo olunaku olwaleero wakati mu mbeera gye tulimu enzibu eya lockdown, era kkiriza mu kaseera kano nsaasireko nnyo abo bonna abafunye ebizibu eby'enjawulo, abafunye okusoomozebwa okw'enjawulo, naddala mmwe abafiiriddwako abammwe tubagamba nti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuli ba Mukama Katonda gyali gye twava ate gyali gye tugenda okuddizibwa. Okufa kwa bannaffe nga bulijjo tufunemu ekyokuyiga kubanga naffe tetumanyi ddi we tugenda kusinkana Mukama Katonda. Lusobola okubeera olunaku olwaleero, ekiro kya leero, olunaku olw'enkya, sabbiiti emu, mu sabbiiti bbiri, mu mwezi gumu, mu myaka n'eginayo emyaka emeka, naye mu buli ngeri yonna tulina okusinkana Mukama Katonda. N'olw'ensonga eyo mu kufa kwa bannaffe tufunemu ekyokuyiga tulongoose emirimu gyaffe kubanga ffe tuba tukyalina omulimu era omukisa ogw'amaanyi okwetereeza waba wasobye ate n'okwongera ku birungi bye tuba twakakola. Tuli mu programu ya daawa. Ali Abdallah Senjala Abu Hassan nzaaliwo okugikutuusaako. Weebale nnyo, weebalire ddala yonna gy'osinzira okutuwuliriza ate n'okutugoberera. Olwaleero omulamwa gwe tugenda okutambulirako tugenda gujja mu bigambo bino oba ngujje mu bigambo bino bye ngenda okutandika nabyo. Mulamwa mugazi munene era insha Allah tuguguddewo oba nguguddewo olunaku olwaleero. Tukimanyi bulungi nti ffenna famire ziri waka zitudde. Abaana bali waka, abaana b'obuwala, abaana b'obulenzi bali waka, abazadde bali waka, bataata mulina abaana bammwe. Gwe taata abadde amala ekiseera kiwanvu nga tolaba ku baana oba ng'obalaba ku kadde katono, kati nkakasa obudde bweyongerako. Bwebanga kafiyo ssaawa emu olwana okulaba nti ssaawa emu okusanga waka yadde olimba enkizo oba oli abo abayogerwako omukulembeze w'eggwanga okusigala nga bakola. Ne ku lw'ensonga eyo bwe tubanga ffenna tuli waka, ffenna tulina obuvunaanyizibwa bwe tulina okutuukiriza mu famire. Famire yiyo, famire y'omulala, famire eya gundi bwe zeegatta zikola society. Mu society omwo ne mujja muvaamu community okakana nga tukoze eggwanga Uganda. Era ojja kusanga ebintu byonna ebikolebwa waggulu mu bakulembeze abava mu families, abava mu communities, abava mu societies biviira ddala mu famire. Kale n'olw'ensonga eyo njagadde tutandike okuba tooki mu buvunaanyiza bwa buli omu. Oba oli awo abadde abwerabidde abujjukire gw'omwana omanye by'olina okukola. Muganda wange kkiriza tutandike bwe tuti nga tutendereza Allah subhanahu wa ta'ala. Kkiriza tutandike n'okutendereza Allah subhanahu wa ta'ala nga tugamba nti alhamdulillah, amatendo gonna ga Allah, amatendo gonna amajjuvu ga Allah subhanahu wa ta'ala alladhi qarrana ta'atahu bi ta'ati alwalidain. Tumutendereza Allah subhanahu wa ta'ala oyo yasembeza okumpi okugondera abazadde oluvannyuma lw'okumugondera. Nti bw'oba omaze okugondera abazadde zaako okugondera, bw'oba omaze okugondera Allah subhanahu wa ta'ala zaako okugondera abazadde kubanga ensonga eno nkulu nnyo nnyini ddala. wa alzama huquqahu bi huquqi alwalidaini. Allah subhanahu wa ta'ala teyakoma ku ekyo kyokka, n'afuula obuvunaanyizibwa bwe bw'oba omaze ggwe omuntu gw'omutonde okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwa Allah subhanahu wa ta'ala ng'ate bwatteekwa okubutuukiriza. Era olina okukimanya nti obuvunaanyizibwa bw'olina okuddako okutuukiriza bwe bw'abazadde ababiri era nga nabwo bwatteekwa okubutuukiriza. Era wano wennyini wenkakasa n'omutima gwange n'enjatonna n'olulimi lwange teri kisinzibwa mu butuufu bwa kusinzibwa okuggyako Allah subhanahu wa ta'ala yekka, asinzibwa mu bw'omu bwe ow'omu bwe
mu kumusinza, tagattibwako kintu kirala kyonna. Oyo Allah subhanahu wa ta'ala alwahib, omugabirizi, agabirira, agabanga bw'aba yagadde. Abaffe Allah subhanahu wa ta'ala atuwadde ebintu bingi, naye nga mu bimu emuli ekyengera ky'obusiraamu. Ekyo ekyengera omuntu yenna ava mu nsi muno nga takiina agenda kufaafaaganirwa. Ate n'atuwa n'ekyengera ky'obulamu. Baganda baffe bangi Allah batutte, Allah abo bajjeeko, bwe yabawa obulamu abo bajjeeko. Fenno tukyali ba mukisa, n'olw'ensonga eyo tutereeze. Era nkakasa n'omutima gwange n'enjata n'olulimi lwange nti Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam muddu we era mubaka we. Alladhi hatha al-abna wa amarahum bibirri al-walidain. Oyo Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam eyakubiriza ennyo abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala okugondera abazadde baabwe ababiri, okubayisa obulungi. Wahadharahum warahabahum min maghbati al-uquq. Era Nabi sallallahu alayhi wasallam mu bigambo bye bingi, mu bikolwa bye bingi, nga akubiriza nnyo abaana okwewala ekintu ekiyitibwa kujeemera mukaddewo, kujeemera muzaddewo, kumuyisa bubi, kwogera bubi gy'ali. Yensonga lwaki tusaba Allah subhanahu wa ta'ala assa okusaasa n'emirembe ku ye, n'abantu b'enjuye ne basahaba be, na buli yenna amugoberera okutuusa ensi eno werizingibwako, okutuusa ku lunaku olw'enkomerero. Tukimanye nti nno obuvunaanyizibwa bw'abazadde oba ebivunaanwa by'abazadde eri abaana baabwe teryasobola kubibala. Obuvunaanyizibwa bw'abazadde eri abaana baabwe teryasobola kububala. Bingi bibakolera abaana baabwe. Fahuma sababu wujudi al-abna. Abazadde abo babiri, maama ne taata, y'ensonga y'okubeerawo kw'abaana baabwe, abaana ab'obulenzi n'abaana ab'obuwala. Kyenkakasa nti gwampuliriza akadde kano, oli mutabani w'omuntu, oli mutabani wa gundi, oli muwala wa gundi, nange ndi mutabani wa gundi era ndi muwala wa gundi. N'olw'ensonga eyo ffenna omusomo guno gutukwatako, mukulu muto, kubanga ffenna tuli baana. Ayinza okuba nga Allah yamujjulula oba nga akyaliwo, waliwo by'oteekeddwa okumukolera. Lan yastati'a al-abna an yahsu ma laqahu al-abawani min ta'abin wa nasabin wa adha. Omwana oba abaana tebasobola kubala, tebasobola kumanya na kubala byonna abazadde ababiri, maama ne taata, bye baayitamu mu kukuza omwana ono, omwali okutakabana, omwali okukoowa, omwali okunyiizibwa, naye nga banyuzibwa lw'ensonga baagala kulaba nti abaana babeerawo. Ne basiiba ekiro kyonna nga batunula, bakola, bagenda okukola, okulaba nti nno bafuna ejjamba erigenda okubayambako okubeezaawo abaana baabwe. Baafuna okuwummula okutono, qillatu raha, bawummula kitono, wa adamu itmi'inani min ajali rahati al-abna wal banat. Ne batafuna butebenkevu bumala, babeera ku bunkenke, naye ng'ensonga eyo yonna baagala abaana baabwe ab'obuwala n'abaana ab'obulenzi babeere bulungi, babeere batebenkevu, bafune obuweerero, bafune obulamu obulungi mu maaso. Wa fi sabili riayatihim, naye abazadde bano wakati mu kukuza abaana baabwe, wal inayata bihim, ne mu kubafaako okulaba nti babakuza babalabirire bulungi, basula ekiro kyonna nga tebeebase. Wa nasabun binnahari, ne bamala emisana wonna nga batakabana, banyiizibwa emisana wonna. Wa riayatun wa ihtimam, bafaayo okulaba nti balabirira, balera omwana ono bitandhiif, nga bamulongoosa fi kulli waqtin wa hinin. Naddala omwana ng'akyali muto, maama tunuulira, maama afuba okulaba nti omwana n'ayonona mu ngoye mmeka naye nga bazimujjamu ne bamuteekamu endala, n'azononamu ne bamuteekamu, ne bazooza, n'azikubako ne kapaasi, naye kulafuuba na kulaba nti nno omwana ono abeera bulungi. Bafuba okulaba nti muyonjo, n'ebyo bamwambaza n'ebimwetoolodde biyonjo. Wa himayatun min al-hurri wal-burdi wal-marad, era maama ne taata bafaayo nnyo okulaba nti nno omwana ono, abaana bano babakuuma ku bbugumu, ku bwokerevu bw'omusana, oba ku bunnyogovu obw'embeera y'obudde, oba obulwadde bwonna obuyinza obbatuukako, nga babalongoosereza embeera gye babeeramu. Omuzadde n'afuba okulaba nti aseevinga akasente, afuneyo akataka ako wanaazimba akayumba nga kaketeri agenda musumbuwa, azimba akayumba kasereke bulungi, akawunde,
naye nga ebyo byonna babikola okulaba nti babeeramu n'abaana baabwe bulungi, baleme okufuna endwadde eziva ku mbeera y'obudde embi oluusi omuntu gy'aba awangaaliddemu oba environment embi. Abazadde bano ebiseera ebimu basiiba enjala ne beerumya ennyonta okulaba nti omwana abaawo, n'alema okulya obulungi, n'alema okunywa obulungi, n'alema okwambala obulungi, yennamba ennene okulaba nti abaana be babeerawo. Watahassusun lima yulimuhum fahuma yaqumaani bilinayati bil ibni ashadda inaya. Abazadde bafaayo nnyo ne balabirira omwana ono ekigenza ewala, nga bafuba okulaba nti banoonyereza ki ekimuluma, omwana wange ki ekimutuuseeko, lwaki omwana wange munakuwavu. Fayuraqibaani taharrukatihi wa sukunatihi, balondoola entambula y'omwana ono n'ensula ye. Omwana atambuliddewa, omuzadde afuba okulaba nti akikola. Naddala abaana bano abawale, omwana ayavuliddewa, atambuliddewa. N'olw'ensonga eyo omuzadde afaayo nnyo okulaba nti alondoola entambula z'omwana we. Wasukunaati, era omwana ono yeebasa atya, n'agula akafaliso, oluusi nga naye kennyini akyasula ku mukeeka wansi, bateekawo bigoye ne basula ku ebyo. Naye ku mwana afuba okulaba nti omwana ono asula bulungi. Alondoola entambula z'omwana ono, omwana ono atambudde atya, omwana entambula ye nga ndaba nga atali mulamu bulungi, ndaba omugulu gugizewo guti, ndaba afaanana bw'ati. Omwana ono atudde atya, atudde bulungi, mwana waba bebi n'atandika okula atengerera buya atudde n'ebifaanawo ebityo. Omuzadde maama alondoola enseka z'omwana ono, omwana bw'asekamu n'okunyiiga kwe, kiki ekimunyiizizza, kiki ekimunakuwazza, engoye azoonoonyeemu kyava atandika okweyonoonera mu mbeera kyava anyiiga bw'ati ng'essanyu pitivu, akamwenyumwenyu kasita kabula ku mumwa gw'omwana. Maama abeera munyiivu, maama tabeera mutebenkevu. Wasihatuhu wa maraduhu, omuzadde afuba okulaba nti alondoola obulamu bw'omwana ono n'obulwadde bwe. Bw'aba mulwadde yamututte mu ddwaliro alhamdulillah, naye amize eddagala eryo amuwadde ekigero ekyo kyennyini omusawo kye yamuwadde, byonna babikola okulaba nti nno omwana awangaala bulungi era abeera musanyufu. Abazadde bombiriri abo, muganda wange ampuliriza mwannyinaze, maama ne taata, yafurahani lifarhihi, basanyuka nnyo, bafuna akamwenyumwenyu olw'okusanyuka kw'omwana. Omwana kasita abeera nga mulamu bulungi. Wayahzanani lihazanihi, ne banyiiga ne banakuwala nnyo olw'okunakuwala kw'omwana waabwe. Omwana waabwe anakuwaziddwa, nabo banakuwala. Wayamradani limaradihi, abazadde ababiri abo, maama ne taata, balwala. Naddala maama tugenda kulaba maama n'alwala olw'okulwala kw'omwana. Ogenda okulaba naddala nga bafunye amawulire nti mutabani wo munnanga okyali awo, mutabani wo bamusibye, bamukwatidde embanda. Ate kiki omuzadde asobola okufunirawo awo pressure n'alwala? Naye olw'omwana we, olw'amawulire g'afunye, alwala olw'okulwala kw'omwana we, alwala olw'amawulire amakyamu oba olw'okukosebwa okutuuse ku mwana we. Bw'afuna amawulire tugeze ne bamugamba nti muwala wo, mutabani wo afunye akabenje, waliwo akabenje akagudde wali ku gundi. Abamu nno omuzadde w'abeera ku kitanda, abamu bakutuka n'okutuka ng'afunye amawulire ng'ago. Kwe kwagala, kwe kulumirirwa abazadde kwe balina gye tulifa abaana. Fal tutandikire ku maama, hamalat walidaha 9 ashhurin fil ghalib, ebiseera ebisinga obungi giba emyezi 9, naye nga maama asitudde omwana we mu lubuto, tayagala kimukoonako, afuba okulaba nti yeewala ebintu byonna ebiyinza okumutuusaako obulabe, ate ebimutuusaako obulabe mu buli ngeri yonna biba bituusa obulabe ku mwana gw'asitudde mu lubuto. Emyezi 9 tuani bihi fi tilka al ashhur, omuzadde nga mu mbeera eyo awulira obuzibu bw'amaanyi, mu myezi egyo awulira obuzibu bw'amaanyi. Ma tuani min alamin wa maradin, n'afuna obulwadde obw'enjawulo, n'agenda mu buli kaseera mu ddwaliro okumukeberako. Kakati atuuseewa omwana naye ne bamukeberako, naye kenyini bamukeberako ali mu mbeera nnungi egenda okuzaala, anaazaala bulungi nti ye, tazaale bulungi nti waakusala waakulongoosa. Oye maama bayita mu buzibu, mu buzito obw'ekika ekyawaggulu. Gwe okusitula omuntu, olaba ositulako obusituzi mwana ka bebi, okasitula obusituzi mu ddakiika ntono nnyo ng'owulira okooye, ng'otandika kuyita maama we, maama gundi kwata omwana wo. Kati olwo amusitudde mu lubuto lw'emyezi 9. Fa idha ana waqtu al-makhadh wal wilada,
ekiseera ky'okuzaala omwana ono kasita kituuka, ekiseera ky'ebisa kasita kituuka, maama n'awulira embeera enzibu, ekiseera ky'okuzaala nga kituuse, ne mu kiseera wennyini wazaalira shahadatil maut, abeera nga alabye okufa. Abamu ne mu kiseera ekyo tebasimattuka, ekiseera ne kituuka nga abasawo bagamba nti nno tutaasaako obulamu bw'omu, omu ku babiri gwe tutaasaako. Ani gwe tutaasa? Tutaasa omwana. Maama n'afa ku lwaggwa omwana. Shahadatil maut, obulumi bwe balitamu teri asinga kubumanya okuggyako Allah. Nabo bennyini tebasobola kubunnyonnyola, bayogerako bwogezi, naye obulumi buba bwa kika kya waggulu. Qasat min al-alami mallahu bihi alim, teri ayinza kunnyonnyola bulumi obwo abazadde bayitamu bamaama okuggyako Allah subhanahu wa ta'ala yasinga okubumanya. Fataratan tamut, ebiseera ebimu bafiirayo musanya. Wataratan tanjo, ebiseera ebimu maama n'asimattuka obulumi obwo bwonna. Waya laital alam wattaab, abaffe lowooza ku bulumi obwo maama bw'ayitamu, n'obuzito n'okulafuubana n'obukoowu bw'ayitamu. Yantahi bilwada, okutuusiza ddala obulumi obwo butandikira ddala ng'omwana ali mu lubuto paka wamuzaala. Lakana al amru sahlan yasira, naye singa oba oliawo embeera yandibadde nnyangu nnyo, naddala eri omuntu agiraba agirowoozaako. Walakin naye yukthiru taab, mu kiseera ekyo maama afuna obunafu bw'amaanyi n'obuzibu bw'amaanyi oluvannyuma lw'okuzaala. Fahamalatuhu kurhan wa wadaatuhu kurhan, maama asitula omwana oyo ng'amusetudde mu lubuto lwe ku buzibu, buzito ku buzito, ate n'amuzaala wakati mu buzito ku buzito. Tuli ku famire gye tutunuulidde, ogenda okusanga obunafu maama bw'afuna anafuwa olw'okulwala kw'omwana ono omuto. Jjukira omwana ono tayogera, buli waakaaba maama afuna ekizibu kinene, n'anoonya kiki ekimuluma. Engoye azoonoonyeemu n'azikyusa, mwana asigala oba mulwadde n'agendako anti oba kino oba kiri, anoonya kiki ekiviiriddeko kukaaba kw'omwana we. Maama anakuwala kasita omwana akamwenyumwenyu kabula ku matama ge. Watadhrafu dumuaha idha shtadda bihi almarad walwa'ak, obulwadde kasita bunyiinyiitira ku mwana ono, maama atandika okutulukusa amaziga. Nkoze kiri kiganye, namutute mu ddwaliro kiganye. Ye maama oyo maama wo eyakuzaala, waali oba taliiwo. Watahrum nafsaha at-ta'am wash-sharab, maama n'alema okulya emmere n'ebyokunywa n'abyeresa. Inswama tiflaha an labaniha, omwana kasita alema okuyonka, omwana kasita alema okuyonka, amata bamuteekeko ebbeere tayonka, anakuwala, n'ebyokulya bimulema n'ebyokunywa bimulema olw'okuba nti omwana aganye okuyonka. Naye muganda wange, maama asobola yeewaayo okwesuula mu muliro. Talqa binafsiha fi nnaari litanqudha walidaha, yeesuula mu muliro, asobola okwesuula mu muliro, asobola okweteeka mu kabenje, asobole okutaasa omwana we gw'azadde. Yadde mu mbeera eno waliwo abazadde, waliwo bamaama tebasaana kuyita bamaama, kubanga kigenze wala. Oli n'azaala omwana amukanyuga, oli n'ajjamu olubuto n'ebintu ebifaanawo ebityo. Ensonga ezo zonna nkyamu. Tugende maaso. Watatahammal min adh-dhulli wash-shaqa amthalu al-jibal kalyahya wa yas'ad tifla, maama agumira okukakkanyizibwa okuva mu bantu abalala, okuva mu bitonde ebirala, n'okuswazibwa n'okunyoomebwa okwenkana ensozi, naye ng'ekyo kyonna afuba okulaba nti omwana we abeera mulamu bulungi, afuba okulaba nti nno omwana we yeesiima mu mbeera efaananako bw'etyo. Walau kaana dhalika ala hisaabi sihatiha wa quwwatiha wa saadatiha, newankubadde ng'embeera eyo gye yeetaddemu esobola okumuviirako okufuna obuzibu mu bulamu bwe ne ku maanyi ge ne mu kwesiima kwe. Tunuulira embeera, naddala kati embeera eno eya lockdown, abazadde bangi, bamaama bangi abali bokka balabirira baana naye nga ne bataata gye bali, n'olaba maama alafuuba na kulaba nti abeezaawo abaana be. Waliwo abakyala abasula kati mu butale, ensiri ne zibaluma, yadde babawadde neeti ne bakaaba, ne babawadde neeti tatunda kubanga ate abaguzi balabikako, yatunda neeti balabika, ebintu bibavundako, naye byonna babikola ne bakkakkanyizibwa ne bafuuka abawansi, okwenkana ensozi, okuswazibwa kwe bayitamu, naye nga baagala abaana be babeere bulungi.
tara alhayata nuran indama tara tiflaha wa walidaha. Omama obulamu alabanga bwa kitangaala, alaba ekitangaala eky'amaanyi, naddala ng'alabye omwana we, nga ddala ng'alabye bebi we ng'akula, bebi we nga mulamu bulungi. Ma'a sibyani yal'ab, naddala ng'alaba abaana be bazannya, nga mutabani we muwala we azannya ne banne. Aw ila almadrasati yadhhab, oba anaamulaba ng'agenda ku ssomero n'ateekako uniform n'atambula ng'agenda ku ssomero. Maama abeera musanyufu nnyo. Wahiya taishu allahadhat alhasima fi hayatihi indama tanzur tafawuquhu wa najahihi. Maama abeera musanyufu nnyo naddala ng'alabye mu bulamu bw'omwana ono. Omwana abadde omuto, wuyo asomye nasale, agenze mu primary, akoze P7 PRE n'ayita, n'agenda mu siniya ey'okuna n'ayita. Maama abeera musanyufu nnyo ekigenze ewala. Naddala ng'alaba omwana we ayita akola bulungi, ava ku ddaala erimu agenda ku ddaala eddala. Wa takharrujihi, ate bw'atuuka mu kutikkirwa yunivasite agimaze, maama abeera musanyufu nnyo. Ate n'okuwasa oba okufumbirwa kw'omwana we naye abeera musanyufu nnyo. Bamaama babeera basanyufu nnyo okusinga ate bataata. Tujja biraba mu maaso awo. Naye baganda bange, thumma ba'da an yashibba wa yashqa tariqa fi hadhihi alhayat, maama oluvannyuma lw'okukula, taata oluvannyuma lw'okukula, bamaze okufuna oba oli abafunye n'envi mu nviiri zaabwe eziraga, kubanga envi kasita zitandika okujja mu mutwe gwo va ku zino ez'ekika, naye envi zennyini eziragira ez'obukulu kasita zirabika mu mutwe, manya nti nno okuze. Kati envi ezo batandika okuzirabako, bwe yeetunulako mu ndabirwamu n'alabanga ekirevu ttadi kitandise okujjamu envi eyali taziina. Agenda okulaba enviiri, atandika okuzisanirira, akasaniza agenda okukajjayo nga mujjiddemu n'envi. Mu mbeera eyo, mu bulamu obwo bwe bawangaaliramu, babeera n'okuyaayaana, babeera balindiridde. Naddala maama aba alindiridde, tantadhiru bikulli shawqin, aba alindiridde n'okwagala okw'ekika ekyawaggulu. Maadha sayakunu jazaa'u al-a'maali allati qaddamataha lahu, mpeera ki ey'emirimu egyo gye yakolera omwana ono? Biki mwana muno byagenda okumukolera? Bimaadha sayukafi'uha min ajali tadhhiyatiha wa juhudiha wa alamiha. Omwana ono biki byagenda okuwagira nabyo? Biki byagenda okukolera mami we? Biki byagenda okukolera daddi we olw'okwewaayo okwo kwe yeewaayo wakati mu kumukuza, wakati mu kumulabirira, mu kulafuuba n'okw'amaanyi, mu bulumi obw'amaanyi bwe yayitamu ng'azaala omwana ono, wakati ne mu kumulabirira. Nga beebuuza, hal sayakunu jazaa'u al-ihsani huwa al-ihsan? Beebuuza, empeera y'okukola obulungi gye baakolera omwana ono era egenda kubeera nnungi? Omwana agenda kubakolera birungi nga bo bwe baabimukolera? Am sayadhhabu kullu dhalika adraju riyah, oba ebyo byonna bye baamukolera bigenda kubeera nga empewo ekunta evudde eri n'ebiyitako byonna n'ebitwala? Wa yakunu jazaa'u al-ihsan huwa an-nikran, empeera y'okukola obulungi kwe beeyisaamu, kwe baakolera omwana ono, omwana ya abeere nga yeekandaze nga tabayisizza bulungi. N'olw'ensonga eyo, hadhihi hiya al-umm, oye maama allati awsa an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, oyo nabbi sallallahu alayhi wa sallam gwe yalaamira emirundi esatu mu kiseera omusajja omu we yajja n'amubuuza kwani gwe yandibadde ayisa obulungi. Man ahaqqu an-nas bi husni sahabati, ani gwe nandibadde nsembeze nnyo ku lusegere? Nabbi n'amugamba ummuk, maama wo. N'amugamba oluvannyuma ani? Nabbi n'amuddamu ummuk. N'amugamba oluvannyuma ani? N'amuddamu ogwokusatu ummuk, maama wo. Emirundi esatu. N'olw'ensonga eyo maama ayina emirundi esatu, adhaafun haqqul walid, ayina emirundi akubisibwamu emirundi esatu ku taata. Walidhalika ja'ala Allahu al-janna tahta qadamayha. N'obulumi obwo n'obuvunaanyizibwa obwo n'okulabirira okwo kwonna kwe bayitamu bamaama, y'ensonga lwaki Allah ejjana yagiteeka wansi w'ebigere byabwe. Togenda ginoonyayo nti ogirabe, wabula weeyise bulungi, maama kasita kkooneramu bw'ati. Naddala ku ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byasiima, kubanga
Anabi sallallahu alayhi wasallam yatugamba ridallahi fi ridal walidain, okwesiima kwa Allah okusiima ebyokola kijja oluvannyuma lw'okusiima n'okusanyuka kw'abazadde bombiriri. Wa sakhtillahi, ate okunyiiga kwa Allah kujja oluvannyuma lw'okunyiiga kw'abazadde. Mami kasita akunyiigira butereevu ne Allah aba akunyiigidde. N'olw'ensonga tweyise bulungi eri bazadde baffe, naddala maama. Tugende ku taata alwalid, taata. Wama adraka malwalid, kiki ky'omanyi ku taata? Ki ekikutegeeza taata yaani? Dhalika arrajulu alladhi yakiddu wa yat'ab, ye musajja oyo, omusajja oyo alafuubana, akola buli kyonna ekisoboka n'akoowa, wa yajtahid, n'alafuubana n'akola nnyo n'amaanyi, wa yaruuhu wa yaghdu, abukeeza ku makya ku maliiri n'afuluma ennyumba, n'akomawo olw'eggulo n'akomawo min ajli rahati ibnihi wa saadatihi, naye nga ekyo ekimukoze byonna kulaba nti omwana we abeera mu mirembe, omwana we abeera mutebenkevu, omwana we yeesiima mu bulamu buno obwensi. Fal ibn la yuhibbu ba'da ummihi illa abaahu, omwana yenna tayagala muntu mulala yenna oluvannyuma lw'okwagala maama we okuggyako taata we. Kasita amala okwagala maama we azzaako dadi, azzaako taata. Taata oyo alladhi idha dakhala hasha wa basha bihi, taata oyo ayingira ewaka gwe twogerako kati. Buli omu kati tuli ku bitende ebimu ebya taata, maaso eyo tujja biraba. Naye wano njagadde nnokoleyo olw'omulamwa okuggulawo omulamwa guno gwe tugenda okutambulirako insha Allah. Taata oyo yoyo bw'aba ayingidde ewaka, hasha wa basha bihi, omwana asanyuka, omwana afuna akamwenyumwenyu, omwana alaba nga obulamu bukomyewo. Walaiba maahu, azannyako ne dadi we, dadi n'azannyako n'omwana we. Wa in kharaja ta'allaqi, ate dadi waba afuluma ewaka, omwana ono amwesibako, tayagala agende, ayagala dadi abeeraawo, naye ate nga dadi alina okugenda okubaako byakola, naye n'amwesibako. Wabaka min wasara, n'akaaba olw'okugenda olwa dadi, n'akaaba olw'okufuluma kwa dadi, n'akuba omulanga. Wa idha hadara qa'ada ala hujrihi, ate dadi bw'abanga akomyewo n'atuulako wali mu ntebe ye, oba n'agendako mu kisenge kye, n'agendako mu kisenge ky'omwana, omwana waba alina ekisenge kye, mustanidan ala sadrihi, omwana oyo n'amukwata n'amuteekako wano mu kifuba kye, ng'omwana musanyufu wakati mu kwagala. Taata ayogerwako wano. Wa idha ghaba sa'ala anhu, aba abuzeewo nga tumubuuza, dadi ali ludda wa, enzeewa, dadi nga takomawo, mami dadi ali. Wantadharahu bikulli shawqin wa hubbin, n'amulindirira ja, n'atuulaawo n'alindirira n'okugala okweja waggulu. Omwana guba dadi kati weebuze ende ebyo obiyine waka, oba ukewaka nga buli omu abunami bawo adduka buddusi, bye bitendo naye maaso yitujja biraba mu bulambulukufu. Omwana bamugamba nagenda weebake, nsiri zikulumira mu ntebe, ninda dadi akomewo, ninda dadi akomewo. Kino oluusi nkiraba nnyo mu batamali bange, namugamba nti bwedda ali wano ebyuyo yabase alinda gukomewo. Fa idha radiya alwalid a'ta waladahu, omuzadde kasita asiima n'abeera musanyufu n'omwana by'aba akoze, a'ta waladahu ma yurid, mutabani we, omwana we, muwala we amuwa ekyo kyonna ky'aba ayagala. Ogenza okukomayo waka omwana alina kyakoze. Nze mutabani wange omukulu Hassan ngina ne muwa waaka, tuli mu alifu tusoma, naye nenkomawo nange Sheikh taata alifu zonna nazikutte, ngina kusomeramu, nansomeramu kuva kwesooka paka kwesembayo, n'owulira essanyu. Kakati bw'owulira essanyu, a'ta waladahu, baako ky'omuwa, tokoma bukomi munnange, weebale. Abaana ovudde mu lugendo, baako kye weetikko, gambe kino kya mutabani wange, kino kya mwana. Wa idha ghadaba adabahu bil adabi shar'iyya, dadi ayogerwako wano yooyo nti bw'aba anyiize olw'ekyo ekiba kikoledde omwana ekitali kirungi ku mpisa, amuzzaamu empisa oba amubangula, amubangula ku mpisa ez'obusiraamu. Muganda wange mpuliriza, weebale kubeera muwuliza mulungi okuviira gye twatandikidde. Ali Abdallah Senjala Abu Hassan zaaliwo okutuusako programu eno. Tuli ku nsonga ya family, ngeri gye tuli nti nno tuli waka, maama ali waka, abaana bali waka. Njagadde tukozesa omukisa guno, tukyali ku dadi,
ne mbagaye tujjayo katono. Dadi yani dadi tumulabye nti nno bw'aba anyiize olw'empisa z'omwana olw'enneeyisa y'omwana amuzzaamu empisa amubonereza, si kumutunulira mwana akyali muto. Omwana ng'ayongera kwonooneka, omwana avuma abantu, omwana ayogera ebigambo ebikyamu, si nsonga bivudde waka oba bivudde bweru. Kasita omwana omulabamu ky'otasiimye mukole ki, mubonereze mu mbeera ey'enjawulo, omudage era omulungamye ku kikyalina okukola. Mulagira empisa ennungi, naye ekyo kikola min ghairi unufin wala ihraj, awatali kukaaluukana na mwana ono, mwana kumukambuwalira ku mulundi ogusooka, ate awatali kumutuusaako bisago. Kino kikulu era tukiteekeko nnyo essira. Tutunulidde omwana, twagadde tusooke n'omwana. Naye baganda bange bye tulabye ku maama byakola ebitono tujja biraba mu maaso eyo, ne taata byakola ebitono wakati mu kulaga omwana ono omukwano naki. Walakin naye ekinakuwaza sur'anu ma yansa dhalika al-ibn al-jahud, okwerabira kw'omwana okw'ekika ekyawaggulu, okwa sipiidi eyawaggulu, neyeerabira ebyo byonna ebirungi bazadde bye bamukoledde. Abamu ng'ebikolwa bye bakola oluvannyuma lw'okukula, n'abamu nga bakyali bato nga batamu ebirungi bazadde be babagamba. Oluusi ebiseera ebisinga obungi omwana ayagala akole byayagala, naye ate nga si birungi. Omuzadde agezaako kumulungamya naye ng'omwana tabyagala. Fa isyanu billayl, omwana n'ajeemera muzadde we ekiro kyonna. Bw'aba akuzeekuze mu myaka, ennyumba agiyingira nga bw'ayagala, lwakuba tuli mu lockdown, saawa emu muli mu nyumba. Naye ng'omwana saawa 6 kiro 7 8 kira akomawo kukonkona bazadde be, ava gy'avudde, va mu bidongo, avaawa. Fa isyanu billayl, tujeemera abaana bazijeemera bazadde baabwe ekiro, obudde obw'ekiro. Watamarrudun binnahar, n'okwekuluntaza, n'okwesamba, n'okwemanya eri bazadde baabwe, n'okubajeemera obudde obw'emisana. Jaharan naharan, mu lwatu emisana. Tunuulira amawulire, tunuulira ebyogerwa ku mawulire n'ebiraba ku mawulire ensangi zino. Abaana bakuba bazadde baabwe, tutuuse ku levu eyo yakuba muzadde, ate nno oli ayinza okugamba levu yakuba n'okutta. Omwana n'akwata ejjambiya, omwana oli gwe tulabyeko mami gwalabiridde, omwana gwe tulabyeko dadi gwalabiridde, n'amujeemera n'amutta n'amuvuma. Allahu akbar. Naye ebyo byonna nga tubiraba, ate abaana kati bali mu ggalo bibalaba ku mativi, amawulire gebiraga, kubanga yensi bwetuuse. Ng'omuzadde olina okubaako engeri gy'okolera abaana bo, olina okubaako engeri gy'olabirira ne gy'olungamya abaana bo. Wa'lam anna ta'ata alwalidain wajibatun bikitabillah. Tukimanye gwampuliriza muganda wange mwannyinaze, nti okugondera abazadde ababiri kwebyo bakulagidde, kwebyo bakugambye kyatteekwa, ng'obujulizi n'obukakafu tubujjira ddala mu kitabo ekitukuvu ekya Qur'an, ekitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala, ne mu sunna ne mu hadithi z'omubaka sallallahu alayhi wasallam. Qala ta'ala, tutunulye aya eno mu suratu an-Nisa aya ya 36. Allah agamba bw'ati, wa'budu llaha wala tushriku bihi shay'an wa bil walidaini ihsanan, era musinze Allah wammwe oyo yekka, temumugattako kintu kirala kyonna. Allah bumusinze, saala, siiba, tola zaka, naye tomugattako kintu kirala kyonna. Bw'omala okukola ekyo, wabil walidaini ihsanan, n'abazadde ababiri bayise bulungi. Okuyisa obulungi abazadde tujja kiraba mu maaso awo, biki ebigenderamu, naye abazadde tubayise bulungi, kyatteekwa ku ggwe ng'omwana. Omwana butya bw'oyogera ne muzaddewo, okubuyisa obulungi kijjira mu bigambo. Butya bw'oyogera ne muzaddewo, butya bweweeyisa ne muzaddewo, butya bweweeyisa ne muzaddewo. Baganda bange, tutye Allah subhanahu wa ta'ala, tugondera abazadde baffe, tubayise bulungi. Ekyo bwe tunaakikola tugenda kwesiima kuno ku nsi ne ku lunaku olw'enkomerero. Muganda wange, tuli ku muzadde, obukulu bw'omuzadde. Tulabye maama byakola,
ebitonotono ebirala tujja biraba maaso eyo mu bulambulukufu. Awo tubadde mbufunze ne Daddy mumulabye, tulabyeko obutonotono, naye kyannaku nnyo okuba nti ensangi zino abaana obulungi bazadde baabwe babakolera oba bwe babakolera tebakyabulaba. Ebirungi babitamwa abazadde babakolera, naye ng'ensonga eyo yakuba nti abamu beerabira obuvunaanyizibwa bwabwe, abamu tebamanyi biki bibasaanidde kukola eri bazadde baabwe, butya bandyeyisizza. Olw'okuba mami weeyisa bw'ati wandyeyisizza otya, n'abazadde bennyini ogenda okulaba nga nabo embeera ndala. Ensonga kinage tugenda kukwata wonna, naye njagadde tutandikire ku mwana, kubanga nze naawe ampuliriza, nze ayogera naawe ampuliriza akadde kano. Ffenna tuli baana ba muntu. Oli mutabani wa gundi, oli muwala wa gundi, ate ono mutabani wa gundi, n'oli muwala wa gundi. Awo nnyini bwe tutambulidde. Ffenna tuli baana. Ampuliriza akadde kano, muzadde wo ne wabanga taliiwo nga Allah yamujjulula, era oli mutabani wa gundi. Era oba weeyogerako nze Ssenjala Ali mutabani wa Haji Abdallah Ssenjala muzzukulu wa omugenzi Ramadhani Sewamala, bwe tutyo olanya. Naye nga boolanya abasinga bonna baafadda olw'obukulu bw'olulyo lw'ovaamu. Kale njagadde tutandike na mwana olw'ensonga ffenna nze ayogera naawe ampuliriza tuli baana ba muntu gundi. Naye weeyisizza otya? Ne bw'abanga yafa, Daddy nga yafa, mami yafa, weeyisizza otya? Ffenna tukwatibwako. Naye nga bwe tulabye naddala ensangi zino, abaana bangi bajeemedde bazadde baabwe, abaana bangi bakuba. Allahu akbar, bakuba n'okutta nga batta bazadde baabwe. Oluvannyuma lw'okulaba nti embeera eyo nnyingi, ate mu lockdown embeera eno esusse, naddala abaana eri bazadde baabwe. Daddy ekyo kyasobodde talina kyakulya, eyo embeera Allah gyamusobozesezza. Naye gwe olw'okuba Allah gyamusobozesezza yakawunga ke mugenda okulya, tewali mmere endala, talina busobozi bwagenda gula matooke, talina busobozi bwa muceere, emmere eriwo. Naye omwana n'ayogera bingi, otuliza akawunga. Ebirungi abyerabidde ebyaliwo wali ng'embeera ya lockdown tennaba. Ensonga lwaki nagambye omulamwa guno kanguleete. Allah mpemu obulungi, nammwe abatuwuliriza abuweemu obulungi. Tutunuulira obujulizi obumu obutukakasa nga tetunnagenda ddala mu kinusi kyennyini erigwa omwana biki biwandibadde okolera muzaddewo. Tutunuulidde aya esoose, Allah atugambye nti wa'budullaha wala tushriku bihi shay'an, era musinze Katonda wammwe Allah obutamugattako kintu kirala kyonna, n'abazadde mbayise bulungi. Tulabe hadith. Nabbi sallallahu alayhi wasallam lumu yali ne basahaba, n'agamba ebigambo bino wammanga: raghima anfun thumma raghima anfun thumma raghima anfun man adraka abawayhi inda al-kibr ahaduhuma aw kilahuma falam yadkhul al-janna. Nti ennyindo y'omuntu oyo erwale kookolo, oluvannyuma era erwale kookolo, emirundi esatu. Ani? Man adraka abawayhi inda al-kibr, oyo asangawo bazadde be ng'akuze. Okuze essaawa zino olina naawe otuuse okufuna abaana, ofunye omukyala, bazadde bo n'obasangawo nga balamu, omu kuba oba bombiriri, n'otayingira jjana. Ng'ate hadithi eri gye twalabyeko wali ku maama, aljannatu tahta aqdamil ummahat, ejjana eri wansi w'ebigere bya maama. Gwe bazadde bo ne babeerawo n'obasinkanawo n'okulanga we bali nga nawo we bakyaliwo, n'otayingira jjana, ennyindo yerwale kookolo. Nabi sallallahu alayhi wasallam yatugamba mu hadithi emu, ridallahi fi ridal walidain, okusiima kwa Allah kujja oluvannyuma lw'okusiima kwa bazadde. Abazadde kasita bakusiima kwebyo byokola, kwebyo bakoledde, Allah agenda kusiima. Naye kasita muzadde akunyiigira, ne Allah agenda kunyiigira. Eyo hadith. Wadhalika kinayatan ani dhulli wa ilsaqil anf biturabi hawanan. Hadith eyo tenyira omuntu erale kookolo etulagira ddala ekitegeezebwa mu ekyo nti omuntu abeera mukakkamu, abeera munyoomoofu nnyo, abeera wa wansi nnyo. Oyo asangawo bazadde be bombiriri mu bukulu bwabwe, omu kubo oba bombiriri, maama ne taata, n'otayingira jjana. Obeera munyoomoofu, obeera muntu wa wansi nnyo. Bangi tubalabyeko, n'abalala tubawulira.
oli n'agenda n'asiimisa abantu abebbali ab'ebweru naye nga bazadde be bali eri beetaavu. Allahu akbar walillahi alhamd. Kiki ekyo mami dadi kye yakkola ekyo ekimu kukyayisa? Kiki ekyo? Naye wala yukafi alwaladu walidayhi ala ma qama bihi min riayati. Newankubadde ng'omuntu tasobola, omwana tasobola kusiimisa, tasobola kukola kwenkanankana ebyo bazadde bye baamukolera mu kumukuza, mu kumulabirira, illa kama qaala, kujjako nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yagamba, la yajzi waladun walidan illa an yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayatiqahu. Nti omwana talina kyayinza kusasula muzadde we okujjako ng'asanze muzadde we oyo nga muddu n'amugula, bw'amala okumugula ate n'amuta. Awo obeeranga amusasudde ddala, obeeranga wano wennyini mukkirize wano wennyini tusabye Allah subhanahu wa ta'ala atwagazise bakadde baffe. Allahumma habbib ilayna walidina, Allahumma habbib ilayna walidina. Ay Allah tukusaba otuwe mukwano ogw'amaanyi eri bazadde baffe. Waatif alayhima qulubana, ay Allah tukusaba oteeke ekisa mu mitima gyaffe, ekisa eri abazadde baffe mu mitima gyaffe, emitima gyaffe gibeere gya kisa gye bali. Waj'alna nar'afu bihima wa nabirruhuma, ay Allah tukusaba osobole okubagondera, otugabire okubagondera, tuleme okubajeemera. Wa naruddu lahuma ba'du ma qadamahu lana min ihsanin, ay Allah era otusaba otusobozese tusobole okukolako ekyo, okuzzaayo ekyo ekitono ku ebyo bye baatukolera wakati mu kweyisa obulungi mu kulongoosa gye tuli nga tukyali bato ne bwe tuba nga tukuze. Ay Allah tukusaba otuwa obusobozi obwo, tugezeeko okuzzaayo ebimu, tetusobola kubimalayo naye tugezeeko okuzzaayo okubafaako. Wallahumma arhamuhuma, ay Allah tukusaba osaasire bazadde baffe ababiri abo, maama ne taata, bamaama ne bataata. Waghfir lahuma, ay Allah era obasonyiwe byabasobako. Wasamihuhuma, ay Allah tukusaba obasonyiwe, obaddiremu ku nsobi ezo ziba zibakola. Waj'al aljannata ma'alahuma, ay Allah tukusaba ofuule obuddo bw'abazadde baffe bamaama ne bataata nga yejjana. Wala tudayyi ajrahuma, ay Allah tukusaba oleme okubamma empeera yaabwe. Innaka ala kulli shay'in qadir, ay Allah mazima ddala ku buli nsonga yonna gwe muyinza. Eyedduwa eyo ngiwaddeyo ngisomye ku lw'abazadde baffe. Allahumma amin amin amin. Tugenda kuyingira mu buvunaanyizibwa bw'omwana bw'ateekeddwa okukola eri muzadde we, ebimuvunaanwa omuzadde, ebivunaanwa omuzadde eri omwana. Naye nga sinagenda mu maaso, mukkirize puroguramu eno ngiweeyo eri bakadde bange bombiriri, maama ne taata. Nensaba Allah subhanahu wa ta'ala abawejjana Firdaus, abasonyiwe ebyabasobako ate abasaasire. Maama wange omulungi, mukyala Aisha Nakibende Ssenjala awe Masajja, webale nnyo, webalire ddala, barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Nga kwotadde ne taata wange omulungi Haji Abdallah Ssenjala awe Masajja, naawe webale nnyo, webalire ddala. Saba Allah subhanahu wa ta'ala akkirize emirimu emirungi, osonyiwe ebyabasobako mu mbeera efaanako bwetyo. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abweja na Firdaus. Batumiddeko kuba abazadde bange. Oli ayinza oga nti ate bino nandibadde sibyogera nakwibatuusaako oluvannyuma lwa Allah. Abazadde abo bakola kinene. Kati bwe mba mbyogera wano naawe wandibadde omiinisa noga nti amin amin amin. Kale tugambye abazadde balina ebintu bingi ebivunaanwa eri abaana baabwe,
nga gwe omwana olina okubikolera muzadde wo. La tuaddu wala tuhsa, ebintu bino tebisobola kubalibwa. Tosobola kutuula wansi n'obibala nti kino na kiri na kiri na kiri. Mukafaatan lima qama bihi min masa'in hamida min ajli rahati al-abna. Tetusobola kubibala ne tubimalayo wakati mu kugezaako okutuukiriza n'okugezaako okulaga nti ogezaako kujjuliriza oba kuzzaawo ebyo bazadde bye bakolera. Ti maama yankolera kino nange mukoledde kino, twemazeeyo. Tosobola kubanga ebintu bingi bye baakola ebirungi nga babikola olw'okulaba nti ffe abaana tubeera abatebenkevu, tuwangaala bulungi mu nsi muno. Ne batukuza mu nkuza ey'Obusiraamu, watanshi'atuhum tanshi'atan islamiyya, ne batukuza mu nkuza ey'Obusiraamu mu kumanya kwabwe kwe balina okutono. Ojja kusanga bali nga si baseeka, amakasi gaabwe walimu si gabaseeka, naye ne bafuukula nti basomesa abaana baabwe ne babakuza mu nkuza ey'Obusiraamu. Kyawulidde wali nti seeka agambye bw'ati, omwalimu agambye bw'ati, n'akuza. Naffe wetukulidde kubanga emabega waffe kati ng'emabega waawe ojja kunoonyeyo abo walimu nga tobalaba, onoonyeyo sse nga tomulaba, ogenda okubalabalamu nga sebo gwe sheekha asoose. Kale mu mbeera efaana bw'etyo tetusobola kusasula bazadde baffe ne tubamalayo. Rajina bidhalika ma inda Allahi wa ddara al-akhira. Ebyo byonna baabikolanga empeera ennene bagisuubira wa Allah, na ku lunaku lwa nkomerero Allah abawe ennyumba ey'emirembe jjana. Thumma rajina min Allahi ta'ala husnu riaya min abnaihima. Oluvannyuma lw'ekyo ne basuubira okuva ewa Allah asobozesa abaana baabwe babalabirire bulungi. Olw'ekyo kye baabasigamu, olw'ekyo kye baababangulirako. Mukkirize mukadde kano ampuliriza ngende butereevu mu bintu omwana byateekeddwa okukolera muzadde we. Tugenda kuva kimu ku kimu ate ngenda kufuba nnyo okulaba nti mbinnyonnyola. Allah wanaatusobozezza weewo ne tumusaba atuwa obusobozi obuwuliriza n'obugoberera. Birrul walidain, ensonga esookera ddala mu byonna, birrul walidain, okugondera abazadde ababiri. Birrul walidain kye kivunaano ekisookerwako omwana kyalina okukolera muzadde we, kumugondera. Muganda wange, Obusiraamu bwakubiriza nnyo ensonga eno. Eddiini eno ey'Obusiraamu ey'emirembe mu buli kadde, mu buli kifo kyonna, yatukubiriza nnyo okuyisa obulungi abazadde, ng'eyita mu kitabo ekitukuvu ekya Qur'an, n'eyita mu hadithi z'omubaka sallallahu alayhi wasallam. Lwaki tulina okubayisa obulungi? Lima lahuma min fadlin wa huquqin ala al-abna, olw'ebirungi bye bakola eri abaana baabwe, olw'obuvunaanyizibwa bwe batuukiriza eri abaana baabwe. Yensonga lwaki tusaanidde okubagondera. Obusiraamu bwatulagira okubagondera. Abaffe, wulira aya eno. Allah mwatugambira nti tusaanidde okweyisa obulungi eri bazadde baffe. Suratu Ankabut aya ey'omunaana. Allah agamba wawassaina al-insana biwalidayhi husnan, era ne tulaamira omuntu eri bazadde be okubayisa obulungi. Wawassaina, kino okulaamira kwonna oluusi kujjawo nga okulaga nti waliwo asobola okukolera kukuluŋŋamizibwa okwo oba kubuulirira okwo, n'osangayo n'omulala n'akuvaako. Naye Allah wawassaina al-insana biwalidayhi husnan, ne tulaamira omuntu eri bazadde be ababiri, maama ne taata, husnan, okweyisa obulungi gye bali, okubeera omugumiikiriza gye bali, okubawuliriza ku kye baba bamugambye, okuwuliriza okuluŋŋamizibwa kw'ababiri abo, okubeebuuzaako. Wawassaina al-insana biwalidayhi husnan, okuyisa obulungi kuyingiramu ebintu bingi tetusobola kubimalayo, bingi, okuviira ddala ng'oli muto kutuukira ddala ng'okuze. La budda an tuhsina
biwalidaik, olina okweyisa obulungi eri bazadde bo. Mu aya endala suratul Luqman ono yali musajja mugezi, naye era mulimu aya Allah ng'atugamba wawasaina al insana biwalidayhi, era ne tulaamira omuntu ne tumukubiriza yeeyise bulungi eri bazadde be. Hamalatuhu ummuhu wahnan, maama we yamusitula wahnan ala wahnin, wahnan ala wahnin, maama we yamusitula buzito ku buzito. Hamalatuhu ummuhu wahnan ala wahnin, maama we yamusitula mu lubuto lw'emyezi 9, maama we yamuyonsa, maama we yamuzaala wahnan ala wahnin, namu buzito ku buzito. Wafisaluhu fi amaini, namuyonsa okumala emyaka 2 ng'era obuna buzito. Olwo nno twalamira omuntu oyo olw'ensonga maama we yamusitula buzito ku buzito, namuyonsa emyaka 2. Anishkur li wali walidaika, anebaze nze Allah ne bazadde be. Twebaze bazadde baffe, twebaze bazadde baffe mu bigambo, mu bikolwa. Mami nakuyonsa emyaka 2, myaka 2, mulimu kati saawa zino myezi 6 ng'oli omwana amujje ku bbeera atandise muwaga nte. Lwaki tomwebaza? Fahiya ayil maama oyo fi taabin wa juhudi min qibali alwilada, afuna obuzito bunene, afuna obuzibu bunene, okumenyeka kw'amaanyi mu kiseera qabla alwilada, nga tannazaala afuna obuzibu bunene, kuvira ddala ng'olubuto lwa Katonnya mu lubuto lwe munnabaana. Thumma athnaaha, ne mu kiseera ng'ali lubuto n'afuna obuzibu, n'okulafuubana, n'akola kiri, n'alya ebbumba, n'akola ki, mulimu ng'oli akawoowo asinga kuwulira kali kava mu manju nga tula ku toilet. Allah, ne bakola ebintu, ne baagala ebintu mu kiseera ekyo nga woba oli mulamu bulungi ogamba sisobola nze ntuulaawo ndi ekyo. Ne balya ebintu naye nga athna alwilada, mu kiseera ky'okuzaala n'afuna obuzibu. Amugamba sindika, bannange omwana akyagala sentimita wezi, ono wakusala. Naye ng'obuzibu bwafunye bw'amaanyi, n'obulumi bwafunye bw'amaanyi, ne bamusala. Thumma ba'daha, n'oluvannyuma era naawe lwaki oyo omuzadde oyo tomugondera? Lwaki teweeyisa bulungi gy'ali? Kati ebyo byonna byeyitamu osobola obifumitirizaako akadde kano. Wakadhalika al ab, nabwe ekito taata twamulabye, yashar li taabi al ibn wa yahzan li maradi. Taata akola nnyo okulaba nti nno omwana abeera bulungi, omwana abeera bulungi, n'anakuwala olw'okulwala kw'omwana we, n'anoonya ssente sobola okugenda mu ddwaliro bamujjanjabe, n'abeera ku bunkenke, n'abeera ku tension ey'amaanyi n'okutya okw'amaanyi, athna ghiyabihi, nga taliiwo, ali ku mulimu naye ng'omutima gumukubira beeka. Awe bazadde ababiri, rabbaya atifalihima sigharan, baalabirira omwana ono nga muto. Dadi n'agenda n'alafuubana, bamukubidde munange omwana ekifuba kiganye, ngenzi wano ku ddwaliro basabye emitwalo 15, naye nga ku mulimu n'omutwalo tagufunawo. Naye n'alafuubana, omwana bamujjanjaba, 15 ne zisasulwa, n'obuuza gye zivudde, naye ate ng'azijja makubo matuufu. Ne balafuubana okulaba nti abaana bano bakula, n'okula. Fastahaqqa bidhalika shukr. Baganda bange, bannyinaze, abazadde bano bagwanidde okwebazibwa, bagwanidde okugonderwa. Jazaan ma qadama wa qama bihi min husni tarbiya wa tanshi'a. Wakati mu kugezaako okubasasula, kugezaako bugeza kw'ebyo bye bakulembeza ne bakukolera, mu kulaba nti bano bakulera bulungi, bakuza bulungi. Wastahaqqa albirra jazaan mawfura. Abaffe si kweyisa bweyisa bulungi, bagwanidde
bagwanidde okuyisibwa obulungi kubanga yemu ku mpeera ennene. Lwaki bw'oba oyogera ne mami ng'alina kyayogedde ekikunyizizza obwatuka oboggola? Lwaki obutasiima bwo obulaga mu mbeera enyoomoola ng'ayogera ne mukwano gwo, ng'ayogera ne mutoowo? Lwaki? Fabirrul walidaini wajib. Kimanyi ggwe ampuliriza nti okugondera abazadde ababiri kyatteekwa, wajibun, kyatteekwa, wa faridatun ala al abna, ate kyatteekwa ku baana, wa fi birrihima ajrun kabir. Naye era kimanye nti mu kubagondera mulimu empeera ennene, mulimu empeera ennene. Fabirruhuma min afdali al a'mal. Okugondera abazadde ababiri gwe gumu ku mirimu egisinga okubeera emirungi ku nsi kuno. Wa haqquhuma huwa alhaqqu athalith ba'da haqqi llahi ta'ala wa haqqi nabiyyihi. Era obuvunaanyizibwa okugondera abazadde ababiri bumu ku buvunaanyizibwa kikwata kifo kya kusatu eri omukkiriza, eri omusiraamu, oluvannyuma lw'okutuukiriza ebyo Allah bye yatulagira n'okutuukiriza ebyo nabbi bye yatulagira. Omuzadde najja mu kyakusatu. Bwe ziba rank kugondera Allah, kugondera mubaka, kugondera muzadde najja mu kifo kyakusatu. Wa birrul walidaini muqaddamun ala birri ghayrihima minan nas. Okugondera abazadde bombiriri kyekikulemberwa, kyekisooka ku bantu abasigadde bonna. Okuyisa obulungi mami, okuyisa obulungi dadi kyekikulemberwa, kyekikulembera byonna. Naye abantu bangi bafuddeyo nnyo ku bantu abalala ne beerabira bazadde baabwe. Mami, dadi, abazadde ababiri be bakulembera, be basooka ku bantu abalala bonna. Muganda wange mwannyinaze ampuliriza akadde kano, weebale nnyo, weebalire ddala okuviira ddala eri gye tutandikidde. Bwe tutambudde mu kitundu kyaffe ekisoose ku buvunaanyizibwa bw'abaana eri bazadde baabwe, ku biki abaana bye basaanidde okukolera bazadde baabwe. Tusinkane mu kitundu ekyokubiri insha Allah subhanahu wa ta'ala. Mbadde Ali Abdallah Senjala Abu Hassan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.